babaka ba parliament mutukola bubi kati gwomu babiri mugenda kuletawo ebibuuzo mu bantu kyokka omuntu omubi aba mu bisitaani abasitaani waliwo kyatasobole naye era ne wabawo kyayonoonamuko kati ogenda kutuulako bonna bonna be wakubidde oba bakubidde oba bakava mu ngayo bamanyi otandika okwebuuza obaani okitegeera ekintu ekyo ku babaka be yagenze nabo ogenda kutandika weebuuzeemu oba ono oba oli kubanga bannayuganda obamanyi ensonga tebasobola gireka buli ssaawa yes otegeera ate era singa babadde tebakozeemu nsobi era pulezidenti yadde tajja kutubuulira ngeri gya communicatinze nabo okuba mobilizinga okugenda eri naye ekyabaddemu kyabadde kirina ate okuweebwa public n'emanya gwe nga tonnagaba lugambo sooka olabe bwe bakuba ebituli mu intelligence gwe gye weesigeeyo abakutuma etwaleyo olugambo nti nebye bakutuma nabo tebabimanyi kale bw'otuuka ku headquarters bakugamba nedda tetugenda wano tulina ekibaluka tugenda Mbaale gwe n'olowooza nti ogenda kukwata essimu okube mu budde obwo omenyewo bino byonna ebikoleddwa omwaka mulamba emabega naye nga biwaguza intelligence eya gavumenti ennamba kati gwawo kiba kikuyambako okubeera ng'obadde tonnagaba lugambo sooka olowooze nti olugambo bendugabako oba gyendugabira bo bazitowa kyenkana ki mu intelligence yaabwe era wano ddala bano basobola okumpa ekisobola obbasuula mu nnyanga bakumanya omanyiddwa oba mumanyiddwa oyo aweereza intelligence ya Museveni obubaka nti kati tulaga wano tugenda kukola kino kirina okukolebwa yeetereze amanyiddwa omanyiddwa weetereze muganda wange weetereze mwanyinaze omanyiddwa weetereze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba kw'emboozi mu UG kwe tuli agange nga bulijjo Geoffrey Mayanja webale kusubscribinga eyasubscribinza atannaba tusaba oterekaawo tubeere nga ensonga zonna tuzikwasaganya bumu naye nga nyongera okwebaza bannaffe abali mawanga g'enjawulo ne wano ku butaka twongera okwesiima okuba nti nno mutugoberera. Ndi wano ne chairman Yasin tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula mu ggwanga ensonga nnyingi eziriwo naye ka tubeeko n'ensonga enkulu ze tunokolayo tuwayemuko ku mboozi era ng'ensonga ekulembedde oba oli awo gye twagala okukoonako olwaleero ne chairman wa NUP ensonga abeeko naye atubuulire gyazirabamu ku ekyo ekyabaddewo nga president bwe yabadde agenze yabadde Jinja yabadde Yiganga naye mu kusooka wali yagamba babaka nti tugenda Mbaale kumbe bagenda Yiganga era ng'agamba nti babaka Bukabe yabuulira naye kimwewuunyisa okuba nti nno Bukabe bali bakimanyiko ye n'ababaka be okuba nga ate badiployinga Mbaale kyokka nga ate bali bagenda Yiganga nonkubadde nga asooka bagamba nti bagenda Mbaale nekireka nti oba oli awo mulimu ababaka enseekeezi ababaka bannanfuusi ababaka abalya mu lume ne mu luzise naaga ayimiridde eno n'eno katunye ensonga tunye ababaka abo tubakube mu ttooki olunaku olwaleero n'ensonga endala nnyingi okutunuulira n'esooka onzikirize chairman akubuuzeeko. Neeyanziza nnyo muganda wange Amayanja sanyusa okulaba kubeerako naawe nate. Amiina. Kkiriza namuseeko kubali abatulaba n'okutuwuliriza baganda baffe mwenna abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga tubeebaza emirimu gyonna gye mukola ku lw'eggwanga lyammwe ku lw'obulamu bwammwe ne ku famire zammwe mugende mu maaso mugezeeko kuuma obulamu kubanga twetaaga abantu balamu eggwanga likyabeetaaga nnyo. Nze kyeno Yasiini chairman ow'ekyalo baganda baffe mwenna abali eyo twagala nnyo okubanga tuwuliziganya nammwe wabeera obutali bumativu nawe baako kyolongoosa olabe
nyinza okuwa endowooza yange nga bwenjiraba oluusi naye nga tubeesinga nnyo ku mazima mu bintu bye tubaweereza wano ebiseera ebisinga obungi ku lw'eggwanga lyaffe tulina okweresa nti ekirene bwe kiba kinyuma kitya nga kya bulimba kireke tusobole okutereeza eggwanga lino eryawaba eryava ku layini tulize ku layini balamusizaako nnyo mwenna gye muli gye musinziira tuwayeemu. Amina. Chairman, ku lunaku olwabadde lwakumeka lwabadde lwa ku Mande president yayita ababaka n'abagamba mujje tugende Mbale waliwo akawanyi kaffe tugenda okumaliriza mujje tugende naye tukere ku kitebe wano tusimbule lumu tugende ne baba bali mu lugendo olugenda nga tebanatuuka na Jinja police abonvu n'abampi n'abadeploying bwe Mbale kwetolera ekibuga kyonna nga bagala okulemesa entekatika za Kyagulanyi n'ababaka be nga bwe babadde naye newankubadde nti sije badde balaga babadde bagenda yiganga okugulawo office era bwe gutyo bwe gwabadde nenga deployment yakoleddwa eri so bageze okola nga olugendo lukyusiddwa ne bagenda eyiganga naye nga abasirikale eri nga abonvu n'abampi kino kiraga nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ababaka abeekengera awebale nnyo webalire ddala NUP abawa kaadi ne bayitamu bali ku kaadi ya NUP nakati bakyayagala kaadi ya NUP ebaddizi babaka bonna naye mubona ababaka bano President yakimanyi bulungi nti mulimu enseekeezi awebale nnyo webalire ddala tulina entalo nnyingi zetugenda okulwana ezimu mujja zeewuunya naye nga ekintu ekyo kyava ku bantu baali bakkiriza nti Museveni atufuge nga wano mukama boogera naye ng'eri mu bwongo bwabwe ne mu bukkiriza kwabwe eri mitima gyabwe baatadde eggwanga Uganda ne balikwasa Museveni. Bino byonna ebimu bye bajja balaba bino ebibateekebwamu ng'abakulembeze ba NUP bipya gye bali era tebanatandika kubifiiringa abamu balaba nga bakyetaaga okuba nga bakola enkwe. Omanyi waliwo statement twali tutuuse nga waliwo nti opposition ne government nga kino ekyebibiina ebingi tebakyakiwa budde era nga tebakiwulowooza opposition naki ne government kakati kino opposition ne government babasetingira akantu kaabwe mu opposition eno ke balina okulyamu yensonga lwaki wawulira nga omusajja akugamba luli nti okutuuka 2021 tewajja kubaawo ki tewajja kubaawo opposition. Yes. Kakati abantu abo olwaleero n'okubasika obawalula bawaluzi okubatwala mu kino kyotegeeza kubanga balina kye bakola ki era bwe tutunula bwe tuti ne tulaba ebibiina ebibaddewo FDC DP Mwami Museveni egambako n'okugambako lumu nga gundi nga yavuunula Mwami Mao bali mu mambuka eyo n'agamba nti singa sinze singa DP yali baddewo era Mwami Mao n'atakiwakanya n'akivugula ng'oli bwe yakyogera DPs UPC zaani ezo zonna kati kikulaga ki nti abantu bano bwe tutambula nabo n'abaliwo olwaliro bajja ne bakulaga nti baagala enkyukakyuka basobola okyogera naye muli tebannakikkiriza tebannakifiiringa naye kakati njagala kuba ekyokubeera mu nkyukakyuka kati njagala kubaluŋŋamiza ku kigambo kino ate tugendere ddala ku mulamwa tulabe engeri ki lwaki bakozeewe batyo. Kola boti engalo zo boti engalo ezo ziraba ezo engalo zino zirimu obubaka esatu zino kubanga twalabye sayini eno ngeri ku bantu bameka basatu President Kyagulanyi Lopu ne Secretary General ebintu bino si byakusaaga mubitwale nga nsonga nkulu bino ali eyo kituba tukyogerako ekigambo ekintu kino tetutegeeza nti zino satu yadde ategeeza Lopu President ne Esigi nedda zitegeeza ebintu bino kitegeeza nti intelligence ya Museveni bakagichallenginga emirundi esatu okusooka NUP yagulawo NUP yawandiisibwa 2000 mu mbeera ya Rob style otegede awo intelligence okulaga nti bagikuba ekimondi ne bavaayo ne bagoba ne ba officers balamba otegede mu kakiiko k'ebyokulonda bwe bavaawo NUP neja ne unveilinga ekitebe otegede nayo yali surprise
ekitebe kya NUP headquarters bwe tuvaawo ne bajja ne baaniveiringa ne kino kye baaniveirinze Embaale mu Eastern. Kakati bino byonna njagala gwali eyo nga tonnakuba kasimu kugaba lugambo bakulaga nti ne boowaabirako neyo gy'owaaba gy'owaaba nabo tebabategeera babayitako nga tebabalabye. Kati gwe ali wano gwe batadde wano tokwata essimu yo n'okola ensobi ng'olowooza nti oli mugezi baba bakuli wala nnyo. Ettaka eryo lyagulibwa omwaka mulamba emabega. Erirwa ettaka Embaale ne lizimbibwa eyiganga ne lizimbibwa nga ne SG abeerayo nga bazimba ekitebe. Kakati gwe bakukubira essimu ku Sunday jangu ku Saturday bakukubira essimu bakuteekamu ka message ku Monday tulina meeting era ogoba ku headquarters. Kali bw'otuuka ku headquarters bakugamba nedda tetugenda wano tulina ekibaluka tugenda Mbaale. Gwe n'olowooza nti ogenda kukwata essimu okube mu budde obwo omenyewo bino byonna ebikoleddwa omwaka mulamba emabega naye nga biwaguza intelligence eya gavumenti ennamba. Kati gwawo kiba kikuyambako okubeera ng'obadde tonnagaba lugambo sooka olowooze nti olugambo bendugabako oba gyendugabira bo bazitowa kyenkana ki mu intelligence yaabwe era wano ddala bano basobola okumpa ekisobola obbasuula mu nnyanga. Ndedde kitegeeza nti naye kyavuddemu ensonga nesingira ddala okubeera ennene. Kati nebaze nnyo SG nebaze pulezidenti Lopu ne management yonna eya NUP obukulembeze bwa NUP bonna kambwebaze kubanga tulabye nga waliwo okubuzaabuza n'okubuzaabuzibwa ebbanga ddene nti abantu abo bakolera mu 7. Otegedde ekintu ekyo era mu kyo ne bajjamu ne bagenda nga ne bijja nga biggwamu amaanyi nga bawaliza President Kyagulanyi ate ne batandika okulemera ennyo kwesiga kuba babaze okumanya nti naye mukozi mulungi. Kakati olwaleero saga ziri 3 sinario zakabeerawo 3 zonna zibeeramu kubanga ekyogeddeko nti batandika okulemera ku SG olw'obukozi bwe bwayolesezza kubanga era bwe tubeera wano ogenda okulaba abantu bangi nnyo abajja kati webuuza nga olaba oli bulwatulaba ati nga bwe tutudde mu kamera wano olubongo oyo olaba oli mukuba kumufiirako onagala omubuuza nti lubongo ye Mwai Museveni anti kati bo bamanyi nti baagala oli ne buli amwetoolodde bagezaako okulaga obubi bwe basobole okutuuka ku oli banafuye wano baleke bamutuukeko oli. Naye omuntu akolera Museveni ne bayisaawo ebintu emirundi 3 nga naye 24 ndi ate nga buli we babireeta bwe bati intelligence esasamala negamba kiki kyayiseewa kitegeeza nti omuntu oyo abadde bagera ebigambo byabwe mubeko emukoma era mumanye yekyeki. Kakati muganda wange abantu bano mukugenda Embaale mukugenda Eiganga oli n'abantu abakulembeze abayivu bantu bakulu be bategedde ensonga bokka naye kino njagala kubasindikira ku bubaka buno mbategeeze nti mutukola bubi ababaka ba parliament mutukola bubi. Kati gwomu babiri mugenda kuleetawo ebibuuzo mu bantu kyokka omuntu omubi aba mu bisitaani abasitaani waliwo kyatasobole naye ne wabawo kyayonoonamuko. Kati ogenda kutuula ku bonna be wakubidde oba bakubidde oba bakava mu nga bamanyi otandika okwebuuza obaani okitegeera ekintu ekyo ku babaka be yagenze nabo ogenda kutandika weebuuzeemu oba oli kubanga bannayuganda obamanyi ensonga tebasobola gireka buli ssaawa otegeera ate era singa babadde tebakozeemu nsobi era pulezidenti yadde tajja kutubuulira ngeri gya communicatinze nabo okuba mobilizinga okugenda eri naye ekyabaddemu kyabadde kirina ate okuweebwa public n'emanya. Kakati otambudde n'abantu bonna temuli
muntu wa bulijjo ategedde temuli mu bano bantu bawansi abategedde bafuuti soldiers tebategedde yes otegedde kubanga mu budde bw'okumakya obwo obutami batandise okufuluma wano nga bakyali ku kitebe nga ndaba ababaka bonna abasinga obungi nga baba ku ofisi ya pulezidenti nga ne pulezidenti naye kwali ndoza babadde kati abolekera okugenda okulinnya emmotoka okusimbula kati munene ngamba nti ye kikya kiri ku kitebe leero nga neebuuza kugamba nga ndaba tekitera kusangika kubeerawo babaka bonna kitole lumu mulundi gumu naye nga bali ne pulezidenti wamu nga temulimu omuntu mulala yenna nga neebuuza ki ekiri ku kitebe leero naye nenkivaako olwokuba nti nadde sikola ki nabadde sikimanyi kati yagenza okuddira kumanya nga bamaze kutuukayo eri wenyini wadde bagenda ku mukolo iganga naye nga oli eyagabye information ye yagigabyewa yagigabye nga bagenda Mbaale kakati mu panchi eno esooka obadde nakyogedde ko ali mu kuteebereza okugamba oba mubaka kyeyayogedde oba mubaka kyoyayogedde oba mubaka wange oba weegindi ekyo kati okumanya babeera babi nnyo tusobola n'okulowooleza mu atali mutuufu naye ate era nekituyambako okumanya nti mwebali abalabe muffe otegera kyo mwebali kakati nga tonakola bulabe bwo panchi esooka bagikukuba gwe intelligence panchi eyokubiri ne bagikwokya gwe intelligence panchi eyokusatu ne bagikukuba gwe intelligence linda knockout oyinza okwesanga ng'abaze bakuba panchi zino amakanda bagasimbye ku State House gwe nga tonnagaba lugambo sooka olabe bwe bakuba ebituli mu intelligence gwe gye weesigeeyo abakutuma twaliyo olugambo nti ne bye bakutuma nabo tebabimanyi otegedde ekintu ekyo so kakati mu nsonga ezo nzirayo okwebaza NUP abakulembeze ba NUP mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kulaga bannayuganda eggwanga bwe likulemberwa omanyi waliwo enkola nti omuntu wadde ebyobufuzi weebiri ebiri jeno ebyensi yonna ebya Uganda yonna naye ne wabaawo n'okuteekateeka ewaka ewuwo nga NUP kakati wano mu bantu omuntu okukula n'abeera obuvunaanyizibwa abeera n'amaka ge ne balabirira kakati bw'avaayo ng'alina amaka ge ne balabirira kw'osinzira okumanya nti ati muno obuvunaanyizibwa asobola okukola ki okubusobola oba nedda tunulira pulezidenti ng'azze akola ebintu bingi naye ng'abeera successful okuva ku maka mu mirimu gye association naki engeri gya cooperatingamu n'abantu ne ku bizinesi ze kati olwayo tulaba ekibiina nga twagala buyinza tulina we tubonoonyeza nti tuli mu NUP we twesigamye we twewogomye kati NUP yo eri etya kulaze nti ebibiina bibaddewo ebbanga dene ebibiina ebirala biruulinze Uganda ebbanga dene emyaka naye byonna bipangisa tebirina maka gaabyo FDC yagulawa enaje nankumbyawo bapangisa FDC ago makasi gaayo bapangisa gena sembayo okumanya nga waliwo omukwano gwa dokita ono yafa waliwo mwami yakafa bavuddekaawo ani oyo maama erinnya livudde mu mutwe nga ye yali nanyini makaago naye mu buwagizi naki ye kye yalaba n'agamba kabateekaawo otegeera kati bino ebyokugula kitebe kuki sinnakakasa nti kituufu otegedde ne DP yakafuna akatebe awo kugundi awo nakulabya awo oluguudo olubalitaani ono Namirembe wano Balintuma yes Balintuma awo n'emyaka gyemaze ebbanga ddene limaze awo ngeri wali ku gundi ku State House wali waggulu mu kibuga emaze ebba NRM eri eno Kyaddondo mbu bapangisa ebyayo bizibu kakati omuntu gwe mulina okwesigisa eggwanga lyammwe oba ekibiina otunulira ku kibiina kyabwe NUP ebintu ebyo kijja kibikolamu ebyo bya kibiina naye ku ebyeggwanga bisoboka singa muba mubesigisiza obuyinza mutunuulire ku bino ebitono ebirimu n'abalala nga balina ebyabwe
abaluddemu ebbanga eddene bwe bazze baperforminga ne bano bwe bakola ekiba kikuwa ekiddako n'ekisembayo ku nsonga eyo bannange mbabuulira bannayuganda communities ez'enjawulo muli eyo mwetuddeko naye mujje ne pakeji yammwe eggwanga lyammwe community yammwe ebyammwe mwali badde mwali etaaze bikulemberwe bitya kubanga y'omusajja eggwanga alirina aliwa President Kyagulanyi ne NUP eggwanga bagenda dikwata mu ngalo zaabwe bagenda kulikwata mu ngalo zaabwe tetwagala lunaku luveeyo ng'oli omuntu akola ki ng'omuntu akolima otegera mweweeyo kimala Katonda kyabalaze ku NUP nti abakulembeze basobola nammwe muleete proposal zammwe ku bintu ebyenjawulo muleete amagezi muleete engeri gye mwali agadde eggwanga likulemberwemu mujje nammwe mubeewo ng'abajulizi n'ebyammwe bye mwagala nga mubikoze eki mubitaddeyo kubanga bw'oba otunuulidde olwaleero okyasobola okubaako ekibuuzo ky'obuuza nti obwo obukulembeze tusobola kutwala ggwanga mu maaso kakati nammwe mweteeketeeke mubeere n'ebyammwe bye mwali etaaze kino twali kyagezi kibeere bwe kiti nekino buli muntu abeere nga ategereka kikyakola ki abantu nga bano aboogerwako ababaka ba paalamenti enseekeezi abali mu NUP abeegase mu balungi ng'ate babi NUP olowooza eyinza kubakwata etya okulaba ng'ebamalamu kisoboka okuba malamu kubanga kino ndaba kiringa ekitataganya n'emirimu gy'ekibiina ennaku ezo tubadde tulaba NUP wesitulagolinga n'abalabe abalabe abo sibajja ne beeyogera nti nze nkoze obulabe bwe buti oba ndiddemu olukwe njagala okutula wano mbabuulire mu kamera wano mwenna buli akola kyakola kyonna naddala pulezidenti akimanyi ate okumanya si mwangu wakiri yali babuulidde naye tababuulira gwe nosigala nga oswala otegedde era yensonga lwaki byonna ebitambula mulimu bye muteetaaga kumanya ekyo kiraga byonna ebitambula ebikolebwa ekibiina waliwo ababaka bye bateetaaga kumanya ate nga nammwe kenyini kati olwaleero babatandiseeko nno kati mwewaddeko obujulizi awo temulowooza nti tamanyi otegedde ekintu ekyo temulowooza nti takola ki tamanyi naye awo kikuyambako ng'omubaka okwetereeza kakati Mayanja abuuza naga ati bituwa obuzibu negamba bisobola otukaluubirizaamu naye tebijja tulemesa kugenda gye tulaga nga bw'onoosanga era enkonge mu kkubo osala amagezi agajjawo naye nga gwasazeewo nti ogenda wa olina gyolaga tagitiyo gindi awo anaasigala gwe kinaagwira naye nga ensonga zino tezigenda kusiba tezirina buleeki enkyukakyuka yabanagwe terina buleeki gwayimiridde mu kkubo egenda kusaanyawo busaanya enkyukakyuka ekuyitemu so okutyamu okutya tekwetaagisa wadde okulowooza kwetaagisaamuko tebatukole bubi byokka ebyakatu achievements zokka NUP zeyakakola ziraga nti tewali omulabe agenda kukola ki agenda tuwangula yensonga eyo omulabe atebukwa buli mulabe atebukwa nalabyeko awo waliwo mu ngeri y'okusaaga mukko President bwe yakoze statement eyo ku mukolo waliwo gwe nabadde naye nga tulaba obubaka mu kwogera kwe oli n'agamba nti tabanga nga mbayirawo mubiri Kazibu Bashir yasigala mu group nga bw'bataddemu bwanga message bayitadde mu group y'ababaka bokka nga owataba mpuga nga yasigalamu naye nedda temutubuza mulimba bali badde tebalina kumanya kiri eri ekyo kubanga oledde bo basala ddala yindi tewali nsonga lwaki oba kyabaleka mu gurupu tewali nsonga lwaki oba obategeeza era tewali nsonga lwaki byadde bibakwatako tosobola kugamba Mpuuga tosobola kugamba Kakembo tosobola kugamba Luwanga tosobola kugamba Kazibu Bashir tosobola kugamba ono Twaha Kagabo kubanga bajawula dda bo basala ddala kati awo tewali kati wana abalala bano mwe abakyalimu mwetereeze ate bakumanya omanyiddwa oba mumanyiddwa oyo
aweereza intelligence ya Museveni Yes. obubaka nti kati tulaga wano tugenda kukola kino kirina okukolebwa yeetereze amanyiddwa omanyiddwa weetereze muganda wange weetereze mwanyinaze omanyiddwa weetereze ebintu byonna mubiraba waliwo be mbadde mutiisa amaaso naye mu nsonga y'enkyukakyuka abagikulembedde tebalina gwe batya tebalina gwe bagenda kutya kuliiso basobola okuwa omukisa ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga kati bwe baba bamanyi naye nga bakyabawadde echansi naye olunaku lugenda kukya nga bw'olaba omumyuka wa president omukulu yavayo n'agamba nti abaatweyawulako oba abaasobya mulina omukisa ogw'okukomawo mujja tutule ku mmeeza tutereeze ebyasoba tugende mu maaso mwanga kivumbi ogwo omukisa baguga nakati ono akyalina omukisa ogw'okwetereeza weetereze gundi mbale yakuswaziza weetereze deployment yakoze bubi naye tebaddamu kukozesa bye bakutuma bakolere byabakola ki byabalema nga tutali mu layini eyo nalabye akatambi wano akaliko n'okaga nti ng'ayogera Mathias Mpuuga Nsamba aga nti muto wange Kyagulanyi Bobi Wine yali mu palamenti emyaka 2 n'emyezi 3 n'afuna akasiimo ka bukadde 320 naye ekimuluma nti nze nafuna nnyingi obukadde 5 okumusinga mbu kyekimuluma era namulabako awo yabadde ku mukolo ogumu era ndoza wiiki eno mu wiikendi awo n'agamba nti gavumenti eno bayisiza bubi nga bwabali bu position nti kakati sipiika kati nagamba nawe ekyokulabirako n'agamba kati bw'olaba sekandi mukulu wange sekandi wano afuna akasiimo aka sipiika n'afuna akasiimo akomumyuka wa sipiika n'afuna akasiimo ka vice president oba bonna obusiimo abufuna n'ebigenderako ebirala naye mbu ye yeewuunya okuba nti nno yafuna akasiimo ka mulundi gumu tekaddanga nga ye yali loopu agamba nti waliwo obulyaza amaanyi awo kyetaaga nabo obusiimo bwabwe bweyongeze bugamba bweyongere kakati muganda wange lwaki gavumenti ekola ebintu ebyo katonda abikkirira ne bw'asalawo kwambula taddiriza akwambulira ddala muganda waffe oyo oba yalisirise kubanga structure ye esobola okulagamuko katono ku muntu naye bw'atandika okwogera ate kikulaga kirala lwaki buli lwajja ayogera bukyangajjibwamu bwesige oba bukyangagobebwa mu kifo buli statement gyajja ayogera ejja esembereza muntu kulaga bubiibwe n'obunanfuusi mpozi n'okulowooza okutono esooka yeeyogeddeko nga komisona wa palamenti atuula ku lukiiko oluteekateekera enfulumya y'ensimbi eyo mu bitongole ebyenjawulo otegedde kakati ye nga komisona n'akugamba nti n'emmotoka security agirina atambula kubanga ali official otegedde ekintu ekyo kakati awo njagala omutandikira oba komisona bw'oliko wabujjawa NUP yabumuwa NUP yabumuwa akkiriza abategeera bye bakola kyewenyumirizaamu NUP yakikuwa gyogezaako okulaga abantu nti bekola tebekola ki tebitegeera ekyo kimu ekyokubiri bonna be wamenya abafuna akasiimo bakafuna luvannyuma lwa kuva mu office bonna buli gwamenye baawummula emirimu gya gavumenti
naye ayinza okugamba nti Kadaga naye obusimu abufuna oba bakola kangi naye minisita bw'aba ng'afuna akasipiika eri gye yava mu ofisi y'obwa sipiika n'obumyuka bwa sipiika n'obwa vice president yabita kakati gw'ofuna akasiimo nga wakayingira ofiisi nga wakayingira ofiisi banno b'oyogerako bakafuna bafulumya eki ofiisi mu ebyo gwe wali wanjawulo kafuna ng'ogiyingira oba bali be baali abasiru abataakiraiminga akasiimo kaabwe nga bayingira ofiisi yafuna ayingira kuba kamishona ku bwaloopu yafuna ayingira yes ekirala mube wamenye abafuna akasiimo kaabwe tewatumenyeddeyo Achen tewatumenyeddeyo Kiza tewatumenyeddeyo Latigo kubanga abo bonna betwogerako baaliko ba leaders of opposition tewabamenye oba wabeerabidde nga nawe baali bakwerabidde ekibuli bakutuza mizindayo ne bakwerabira ne bano like wabeerabidde nabo jangu otubuulira akasiimo kaabwe bakafuna batya bakafunako webate bakafunako bakafuna batya olwaleero ndowooza wabeerabidde bo tewaboogedde ku nsonga eyo nfundikira bwe nti Mr. Mpuuga beera Mpuuga okole ebyampuuga va ku kubeera Mpuuga oyagala okukola ate ebyamayanja otegedde oyo Kyagulanyi ayokya ekyo kibonerezo kyennyini buli wokeera nolowooza ku Kyagulanyi suubira ebintu bibiri obulumi obungi oba essanyu eringi ebyo bibiri tosobola bifuna mulundi gumu ng'olowooza ku Kyagulanyi buli wokeera nolowooza ku Kyagulanyi suubira ebintu ebimeka bibiri essanyu eringi oba obulumi obungi Mpuuga beera Mpuuga okole ebyampuuga lema kubeera Mpuuga ate okole ebya Kyagulanyi nkukwegayiridde buli kigambo ky'oyogera buli wobeera mu kamera ojja kukkiriza bannayuganda nti bannanfuusi nobwovaawo bwoti ng'obadde oliva kwogera badde ebbali ne beegeyamu ne bagamba oba ayogedde ki wallayi buli w'omaliriza tewali message gy'owa muntu gy'agenda nayo esukkaawo bw'oba oyogeredde mu recreation ground e Masaka tebifuluma geeti by'oyogedde bisigala omwo bukyotandika kwogera kola statement zonna kyo kikubuulira mu mazima ga Katonda muggulu ffe tuliwo okulaba abantu abakola bye twegomba betuyigirako kubanga muli basajja bayivu ebyaddala muli basajja b'amaanyi muli influential musikiriza musobola okukozesa abantu ebintu naye amazima ga Katonda mu ggulu ku byonna by'olina olwaleero bye weegombesaako omuntu bitono naye ng'ate ekyasingidde ddala okubeera ekizibu buli w'oyogera bw'oti abantu bongera okukubamu ebituli n'okumanya entegeerayo endowoozayo ne bw'oli nga Mpuuga kyalibadde beta nnyo wakiri oba n'osirika nga bagamba nti asirise teyejjusa buli lunaku olukya Mpuuga abantu balinda balabe ekyenjawulo kyosobola okwogera amazima buli kyoleeta kiba kisinga kikuteeka wansi okusinga ku kiwavuddemu jjo aga Katonda muggulu olina obuzibu oba tewayagalwa abantu simanyi oba kisiraani simanyi kitegede naye nga kyolowooza ekyo munnange si kyoli Mpuuga si kyoli ate Katonda yakuggyako omukisa gwe ge mazima Katonda yamuggyako omukisa gwe obulamu akyasobola okuba nabwo naye Katonda yakuggyako omukisa gwo mu byokola mu byolowooza ne mu byopulaninga mumazi awo togerera essaawa zino bana NRM bali kololaawo era nga bagenda mu maaso n'okuba nga balonda obukulembeze obw'enjawulo omuli abo b'abavubuka mu NRM n'abalala era nga muno bagenda n'okulondera olukiiko lwa seeke olutula ku seeke era nga tulinze okulaba ebinaava eyo ewa wakati w'omukyala Anita Among n'omukyala Kadaga abali ku mbiranye ennyo kufana kuwona by the way ndabyekaawo omukulu omumyuka wa speaker omukulu Thomas Tayebwa ng'agamba nti ndoza yafunye information nti kubeesimbyewo mulimu yataddewo billion 5
nga za kusasanyiza mu nteekateeka eyo kati bilioni 5 naye nga yeebuuza ekifo ekyokuweereza obwannakyewa togenda kufuna musaala okola bwannakyewa oteekamu otya ebilioni 5 ogamba otya nti ogenda kufiirawo n'okuluma ogw'engulu oba onaafe oba onaakole ki kyonna 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 okulaba ng'ofuna obukulembeze obwo bw'otanakyo ogenda kufunamu just obwa nakyewa so nga yeewuunya kakati kansokere ku Tayebwa. Tayebwa sooka ogende waka otuule obale omusaala gw'ofuna ku bwa sipiika ku bwa deputy speaker bw'omala ogubala omanye ebbanga ly'ogukoledde omulimu ogwo bw'omaliriza ebyo otunuulire by'olina olwaleero okuva mu bbanga eryo biri ebyemabega biveeko obanga okola ki oba ki biveeko byonna gw'otunuulire omusaala gw'okola mu buweereza abo mu gavumenti ne mu paalamenti ogukompeyalinge ne by'okoze mu piriyodi eyo ey'emyaka egyo gy'omaze ng'oli deputy speaker osooka oddeyo obuuze munno ekibuuzo ekyo bilioni 5 okuziteekamu mu buweereza obwannakyewa otegede kati manya nti sigenda kukimalayo kubanga waliwo n'omuntu asasulira obubbi gwe mayanja kankuwano emitwalo 2 ku mulyango nze mpitewo oba tiketi badde bagitunda 3,000 balemeseza bagambe wajudde kankuwa 2 mpitewo otegede nze manye eri munda ngenda genda nyakula amasimu agawe ekyo tutawana kutubuuza nti tiketi ziweddewo siraba ogenda kujja tiketi eyingira naye tiketi ebadde ya mitwalo kalugeze 5 kankuwe 15 ozikirize enyingire naye nga abantu bagenda okunyakulako amasimu n'obusawo ne ssente nga bya bukadde na bukadde goza musajja ampadde ebadde yeetaana ampadde emitwalo 3 alugwe n'osanyuka naye ng'ekizibu ky'osinzisa eri ogenda otenda abasajja balina ssente bannange abasajja balina ssente kumba ono akuguzeko tiketi yalina kyabala munda alina kyabala kaze bilioni 5 okuziteeka mu kifo eky'obwannakyewa Tayebwa totukooya kakati bino ebintu ndabyeyo eŋŋuumi eŋŋumi enyoose mundaawo ekololo NRM mulinde ebisingane ku ŋŋuumi mummwe mwennyini munda ekisooka eggwanga mulifuze ne mujjako abantu bonna emikisa egisinga obungi bwe mugibajjeeko ne mwonoona emirimu gyabwe gyonna abantu otegede bwe mumaze okugyonoona ate ne mukwata politics ne mumuteekamu ensimbi nga nnyingi otegede kakati ekyo kye mukola olwaleero nga bwe mukitwala nti mugenda mu bubbi n'abo abali gye muli bamanyi mugenda mu mirimu nabo baba bazze kukola mulimu omuntu ajja okulonda omuntu ajja okulonda ng'alina kyagenda okuvaawo nakyo omuntu ajja okuvuganya ng'akakasa nti wano wemba sifunye mpedde ze ssente era asobola ziteekamu naye ng'akakasa nti agakufuna kino ekifo bwe bamala okuwangula ne bakimulemesa buli walaba nga bamutwala okukimulemesa ebiddirira kubeera kulwana abantu abo nga muvuddeawo we muli eri gye mubasindika gye baba bavudde si wangu wa kudda kubeera baba bazibu we baba bavaayo okujja gye muli eggwanga lino mulikoze bubi nnyo kakati mukyakirabiraawo ku kabondo ka NRM nga mulwana munda waliwo kyemuzimba ekirala waliwo kyemuzimba ekirala kyebayita ekitateesa muyingidde ghetto mugitaddemu structure zammwe ezo n'amazima ga Katonda muggulu abo abantu be musembeza tebabalina ku mutima tebabaagala ngamba mmwe abasembeza abayaaya abo oba abaana ba ghetto abo tebabalina ku mutima tebabaagala babasemberera lwa kusuubira nti mugenda kubawa ssente naye gezaako obuzeebuze awantu wonna ate nga togenda kubawa nti bagende bakole wabula baagala obawo olwaleero obawe n'enkya obawe na luli ate nga tebakulina ku mutima abayaaya abo boolaba tebakulina ku mutima tebakulina kakati mubasembeza
nga mwe musuubira nti balina bagenda okulwanyisa gwe mubateekateeka okulwanyisa bamwagala bamulina ku mutima ate bamanyi bulungi talina byabwe yes talina byabwe mmwe mulina ebyabwe kakati olaba nkola ebwekulemu okontrolingaawo kubanga bo batabuseemu awo olw'ebyo bye bayitaaga naye waliwo kuŋŋaanyaawo abayaayi be bayita abayaayi ne bakizuula nti olina kye baagala ne batandikawo embeera mubitwala ng'ebyokusaaga ne bajja ne batandikawo embeera gy'otagenda kukola ki gy'otagenda kusobola naye nga kino temukyakirinako obugezi kuba temukyalinawo mukisa gugabira bantu mirimu kubeera bize ku mirimu gyabwe ate ng'era mukyali baluvu nnyo mululunkana nnyo n'obutono bwali badde obw'okweresa buvujjirira abo nabwo tebubukola ki temubweresa era nze kubuulira omanyi hozi embalaasi omugere gwayo ogwo ng'efa esamba nnyo buli kyemukola kyonna mwekwata ku bisubi naye ebisubi bye mwekwatako mwekwata ku ennanda ekutuka mangu nengeddewo kubanga kwerigira ku muti gwa mupaapaali yes ku muti gwa mupaapaali nengeddewo akalulu akabalibwa nga Tadongo bw'abadde abala avudde ku 59 n'abala 80 avudde ku 59 mu kifo kya nkaaga 60 n'abala oba abadde ku pressure oba kabadde kakodyo oba kwagala kuba kunamya sikitegedde bulungi so kakati ebyo byonna tubirabyemu awo najja n'abala tuka ku 17 I mean 16 kati ku 16 mbeera ku 16 mu nata 17 18 19 omuntu omu ng'amalamu abantu bameka 10 oba ebadde pressure oba kibadde kigenderere naye mbwe mumanyi oba kibadde Katonda atulage ebivuyo gye mulina naye nga nfundikira ku bino mbagamba bwe nti mmwe mulina eby'Abannayuganda kibakakatako okutegeera kibakakatako okweyisanga abantu kibakakatako okubeera nga mumanyi nti tumanyi nti mwe mulina ne bwe muneekyanga mutya ne bwe munaakola mutya ffe mututeerewo akalulu tukagendamu ne bwe mwekola ebifaanana byo mwe mubyekole neffe muteere wali akalulu kyekyokka kye twagala tewali kirala byonna bye mwekola mwe mumanyi mututeerewo akalulu ate mujja kukateeka ate mukategeke mututeerewo akalulu ebyo byammwe mwe mumanyi n'ensonga zammwe mwe mumanyi mututeerewo ffe ki akalulu mututeerewo akalulu byebyo ssebo akasembayo ndabyeka abanene abamu era babasamudde mu sseeke ndabyeka awo Jim Muweezi nga atudde naye nga abantu bamunguuba ddala nekinzijukiza ebigambo bya Ameria nga Dr. Ludaman akamala omukuba akalulu nga bamubuuza naye olowooza kivudde ku ky'okubeera nga bana NRM naddala abanene babakubye ekigo mu kulonda kwa 2021 awo n'agamba nti ndowooza oba olwo bitakoleddwa bulungi naye oba n'okulwawo tuluddewo ennyo naye ngenza okulaba ne mu sseeke muno ng'era kyeyolese nti abantu abamu nga Jim Muweezi ku lw'okulwawo ennyo oba kakati abo nyinza obutaboogerako ssaawa zino naye kakati guno mulanga ng'osindika eri Bannayuganda Bannayuganda byonna bye mulaba abantu abo bye mulaba bakola byonna babikolera ku nsi yammwe okukaayana bakaayanira nsi yammwe okwegabanya bagabana nsi yammwe okukola byonna bye bakola baagala kulya nsi yammwe mwe mugyagala mutya kubanga batono abantu miliyoni ezisoba 45 nga ziri mu 5 kumpi zigenda mu 6 bwe muba nga mutunudde abo abatono bakole bye baagala ku nsi yammwe muli bamativu n'ebyo bwe muba temuli bamativu n'ebyo tewali bantu bali batondo bagenda kubawangula muveeyo mubeeko kyemuteekawo ekiraga nti nammwe ku nsi kwemuli abantu abo beekyanga byonna bye beekyanga n'okukola kutya n'okujooga mmwe lwakusirika ebbanga gye musikomya nga musirise
abantu abo bagenda kukola buli kye baagala kubanga tebalina abo abakuba ku mukono. Kakati olwaleero mu kibiina munda bakulaga nti naye gundi gwe tukukooye obaddewo ebbanga ddene. Kakati tuba tuli awo ng'ate mwerukungiri mugamba nti ate ye gwe mulabidde emyaka 7 ng'akuga. Otegeera kitegeeza nti mmwe bakyamu. Oyo omuntu asobola lunaku kukyanagamba nti abanne mbalese no. Wabula nammwe mugambe nti ekimala kikola ki? Kimala. Byebyo baganda bange. Mayanja. Bino emigo girabiddwako ne kenyini ogirabye. Okulwanagana okukuba ebikonde ne balwanagana ne bakubagana. Nalabikawo polisi ng'eyingiddewo egeezako batawuluza. Gambe neekuba omuggo. Neekuba nga naye nga ndaba ne Tango Odoyi agamba mbafulumye. Ebintu bino bwe biba nga byolekedde just mu kamyufu k'ekibiina kyabwe. Olwo mukabona kinaabeera kitya? Eyo ndakugjeeyo dda. Nenkugamba nti ebyo mwecyange mu kibiina kyammwe. Twagala akalulu akalijja eno ffe tukaga mujja kategeka. Obuvunaanyizibwa era mwe mulina banka y'eggwanga. Mwe mulina bajeti yonna. Mwe mulina ebyokwerinda by'eggwanga. Ezo emmundu ze mulina za bannayuganda. Otegedde ekintu ekyo. Mwecyange temujja tulowoozesa nti kano kagenda kubeera kazibu olw'okuba mwaka mmwe kabalemi. Ekyo musetinga kyammwe mwe mumanyi egyo mirulu gyammwe. Ffe twagala kalulu wali tubagala ku gurawundi. Mujja kategeka tewaliwo neono Mayanja kyambuuza nti nno tukasuubiremu kikali. Ffe tubagamba ekintu kimu mutegekera akalulu. Mutegekera akalulu ku nsimbi yaffe ey'omusono. Ffe twagala kalonda n'ennaku tuzimanyi ze tugenda okulonda. Ne gavumenti tugijjeko ali tuleeta endala. Mujja kategeka. Temutawana kwekwasa kintu kyonna ate waliwo kira no. Mwe kubigo gyammwe mujja kategeka. Mujja kategeka kubanga mwa deployinga ewana Lukoola. Ekawempe. Mwakola omulimu gwali gw'amaanyi mu kudeployinga. Naye ffe twajja nga twagala wiinire. N'olwaliro ne bwe muneekola ebifaanana bitya. Ffe tugenda mu kalulu. Tetubagala wala tubagala kalulu awo. Kyekyo kate wali kirala. Ne bwe muneekozesa mutya. Ffe ne tubatidde mwe mukole emivuyo gyammwe. Okuva mu primary zwe mwatandikira muzze mu lwana. Ffe tubanyega oba bitusengula bitujja ku mulamwa. Nedda. Mwetereze twagala kalulu. Tujja kagendamu temutegese. Kubanga ensimbi zaffe ffe bannannyini ggwanga. Ebyo Mayanja. Collins Tanga ng'ono mutabani wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu National Resistance Movement NRM. Yalangiriddwa ku buwanguzi bwa ssentebe wa NRM Youth League oluvannyuma lw'okufuna obululu 1,567 ate munne bwe babadde kumbiranye nnyo Brenda Kikyoncho n'afuna obululu 355. Collins alangiriddwa kitaawe Tanga Odoyi. Abamu balabikawo nga bemulugunya nga bagamba nti badde balowooza nti oba oli awo omufuko naba teyeesimbawo olw'ensonga taata we yakulira akakiiko Tanga Odoyi balangirira babe bonna baana babe. Owo watanga Odoyi atateekeddwa kwesimbawo. Yeesimbewo naye bw'aba alina obusobozi. Yeesimbewo ne balangirira bonna nga bawanguddwa oba tebawanguddwa bababbye nabo talangirira abaana be. Temututawaanirako. Abalidde abawangudde byonna bifu. Owatanga Odoyi yekka ye mubi byonna bifu mubi. Byonna bifu bwe mba mwemulugunya kwa Tanga Odoyi ne byonna byalangidde ku batali babye nabyo mu byemulugunyeeko. Mbatadde Mayanja. Waliwo embiranye. Manya tukole prediction. Wakati wa Anita Among ne omukyala Rebecca Kadaga. Okusiza nga bwe zoolaba embe bwe bazze bakola kakuyege waabwe ne bye bazze bayitamu ani gw'osuubira okutwala because kati essaawa zino twogerera omukyala oyo Kadaga ye incumbent. Omusuubira okuddako obuloza bagenda kamumegga. Kadaga sinzebera nga bw'eri. Kadaga balina bye bamukozesaako okulumya abalala. Ebbanga emabega. Ng'akyali darling singa n'amaanyi akyagali. Asuubira okubaayo be bakozesa okumulinnyirira nga balina kye babaagalamu kye batakyalaba mu Kadaga. Era nsuubira okuba nti Amongo agenda kuwangula akalulu ako. Bateeka omuyisaawo mu mbeera yonna. Oba gurawundi ng'agirina bulungi ne bwana atagirina naye nga Amongo ateeka okuyitawo. Kuba okusinziira ku bye tulaba ono alabika alina ambitioni za Museveni Amongo. Oli takyakola ki takyasobola. So naye nga kyatuwaddemuko kuba twalabyeko nga Amongo Kadaga aweereza Museveni ebigambo.
nga bali awo muntu ku muntu maaso ku maaso n'amuweereza oli n'aluma naye neekaza n'agamba nti tobeerangako ggwe busoga ffe twabanunula era nsuubira ewaggabula mu famire ya Gabula twakola nnyo omulimu munene gabula mu bwakabaka bwa gundi bwa Kyabazinga famire kyeyo Nadiopo oba Nadiopo endozaawo okay tujja kitwalira yeyo kubanga tutegeeza bwa Kyabazinga mukyabu bwa Kyabazinga nga yakulaga nti bingi byakola bogerewo yabalwanirira era namugamba ndi gwe Kadaga tewali akuyigga eyo endowooza teri akulwanyisa endowooza gyejjeemu yiyo ng'omuntu era wano tugenda kubeerawo ne mukazi bamukubanye ekikono Kadaga ng'ajja kuba sipiika nga bamugjawo nze mwana watu Kadaga mwagala sijja Kadaga mwagala nnyo naye bino byombi mugamba nga mwannyinaffe nga muganda munnaffe nti kyemugambira ebyo nti agume naye waliwo wabeerako daalingi waliwo bwonyigiriza naye nga Museveni akudaalingisa okitegeera ng'asuusuutwa nze nno kye nasinga okwagala ku Kadaga oyo waliwo embeera pulezidenti oyo gye yateeka mu palamenti nga takyasobola kufuna kuwulirizibwa oba kikyonna Rebecca oyo yakwata platform n'agimu omusajja na submitting ensonga ze nobawo abo abajegajega abagezaako kuŋŋoola biki naye nga yamulesseeko n'ayogera omuzindalo Kadaga yaguwanga pulezidenti era nze ekyo wensinziira okumwagala. Ekyokubiri abantu ba Busoga yawanga President Robert Kyagulanyi omwaganya yamuwanga omwaganya okugusa ensonga yagumuwanga era n'abantu be Busoga nabo nsobola obbayambako kubanga abantu ba Busoga bagala nnyo Kadaga oyo bamwagala nnyo nsobola obbayamba okumwagala ku lwabwe otegeera nsobola omwagala ku lwabwe. Abantu bangi bakoze ebintu bingi ebinene ewawunga ne mukwano gwaffe Kadaga yajja n'akyewaniramu ti sibanze singa toliiwo yamugamba nti singa sinzi singa toliiwo naye ate era wayagala kwewaayiriza kubanga ebyo byonna bigenda okusalibwawo nga SFC mweri mugundi nga mweri mu parliament era wakyogerera bwere nga kitegeeza singa naye yakola ebitali mu layini ya Mwai Museveni bali bamulyawo over tewalina option olimba naye n'olwekyo ku lw'abaganda baffe kubanga kikulu kifuumuza omuntu ayagala abantu mayanja omuntu ayagala abantu bamwagala kati abantu b'ejjinja abimini b'Obusoga abo bagala nnyo Kadaga oyo Kamuli naye abaagala yes kakati mpozi ekisembayo mumubeererewo akaseera kaali mu kazibu omukyalo oyo teyazaala mwana yenna teyazaala mwana yenna mumubeererewo mufuuke abaana be bawala be ne baganda ne batabani be mu kiseera kino yeetaaga nnyo okubudaabuda naye ne kino kyensembayo kumugamba maama Kadaga nti siggo kyasoose okukolera Museveni ebingi bangi bamukoledde ebingi bangi bamukoledde ebingi naye tebaliiwo tutunuliramuko nga batugamba nti Museveni yatambulako ne kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi mu nsiko ng'okutaanya olutalo naye gwe tunulira oba byalina bye byamusasulwa mubeere bulungi mbatadde. Tweyanzizza gangenze Geoffrey Mayanja tukwagaliza kaseera akalungi tulabagane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.